Era atidwa omwana ono yasalibwa kwa kalaba era atidwa. Omwana ono yayitimuka nnyo ku mikutu gimugatta. Olunaku olwaleero Maama Fiina wamu ne agency wamu ne maama wa Kasumba Juma balina gye bagenda ebyokukwata oba okuyamba okukwata abo abatwala Juma Saudi Arabia. Details ne information yenna mukuletedde maaso weetaaga okubanga obimanya bino ebintu obanga oli mu nsi z'ebweru nawensiba nkibagamba. Kale nga wele nkola yafano kwanda boyugi ka video madde sabo kampeleka like tubinga kasotambula katukere omuntu yenna yandagadde kumanya kweno information naddala aba following issues za Kasumba Juma wali omukazi omuwala mulala Madina yafiiridde Dubai yafiiridde Saudi Arabia mwetaaga kubanga mubimanyiko nnyo nga we mukiwuliranga. Nyongera okujjukiza Hadimiti wali nnyo okujjukiza yakulomberedde ebizibu byonna nga bino bibeera nga bitirira namba eryawo esembe 15 mu inboxing etomutya tohesitating mu inboxing ajja kuba kuyamba kulomberedde ebizibu byonna nga bikola kinga bitirira. Wanda jazezi we bali nnyo kujjukiza go wenna nga weetaaga jazezi ziri original nga zino wezi zimbairawo zino jazezi ezisinga okubeera original mu Uganda ziva UK era zibeera shipped from UK ziri nyenyonyi teziringa zino jazezi abalala tino zambalako olunaku lumu ndutandika ofedinga nedda baba zino jazezi ziva UK. Namba zaabwe ziri 074 3759 373 by inbox ne WhatsApp obo bakubire bajja kubakufunira jazezi ziri original wano mu Kampala ne outside Kampala basobola okukola ki basobola okukolera shipping. Kale katuyongere na mawulire gaffe agalero olunaku olwaleero agency ngono y'omuyambi eyavuddeyo yeewaddeyo ku live ya Maama Fiina olunaku olw'ejjo agamba nti agenda kuyamba Maama Fiina wamu ne maama wa Kasumba Juma okubeera nga bagoberera ne bakwata ba sponsors abawa visa ani Kasumba Juma okugenda Saudi Arabia oba okukwata oyo omuntu eyawa Kasumba Juma visa nga tosobola agenda mu Saudi Arabia nga toyina nga toyina omuntu akuwadde eyo invitation. Osegera mukimanyi bulungi tino Saudi Arabia teringa Dubai teringa ziri ensi endala muzimanyi zino zibacakaliramu nnyo nga zi Greece biki waneno no twetaaga visa twetaaga ki muzi Dubai twetaaga oba muntu akusindikira invitation nedda ogenda bugenzi nga oyagala kasoba ne sente zino Saudi Arabia ogendayo wetaaga kubanga oyina omuntu akuwadde invitation obanga oyina sponsor. Kati ye Kasumba Juma genda mu ministry of labor baberenga bakwata oyo muntu yamusindikira invitation obongo oyo muntu yakolanga sponsor we yagenda okubanga atuwa details ezisinga ku mwana ono kozi mukimanyi bannange no mwana by the way nekira abasinga kibatamanyi omwana tebakamusiba oyo omwana mbu yakamalayo omwezi oba guli gumu kati Saudi Arabia osegeera si kati simbombi yabakamusiba kati just information yakatuka ku maama we saawa zino naye nga ye baali bamusiba dda mujjukira bamusibira ki yamira empeke 35 eza amphetamine bazita amphetamine izo daga beranga bu capsules era gwe wende omuntu yenna kasola ba amphetamine ku tab tojimira ngogenda bweru abantu asobola kugamba muna azikolanga painkiller gwe n'obumira woomira n'otukeere bweru ngolaba notandika olwala kati bonga kye bakola bakutwala mu ddwaliro ne bakola operation bagamba waladde olubuto biki totya tugenda kusasulira ki eddwaliro naye ne bakola operation ne bakujjamu eddagala eyo ki enjaga yaabwe gye baba bakuteekamu wano mu Uganda. Okitegeera ekintu ekyo tikiwale yagambye mbu abo bipama nedda bakukolako operation ne bakusala olubuto ne bajja mu koze ezo ddagala bazikola tino whereby tino enzyme tezisobola kola ki tezisobola okuzimenyamenya tezisobola zikatalizinga tovolaba zina coating coating yayo yawagula eba yamanyi nnyo nga okiwulira n'obimira mu lubuto lwozi HCl mukimanyi bulungi tino ezo gastric juice zibeera mu lubuto tezina kyezisobola kola ki okwaffectinga kweyo ddagala era lisigala mu lubuto just kyebakola otuuka Saudi Arabia ne bakusala olubuto nogenda ne bakolako operation ne baya sente mekolowoza okusala olubuto ziba za $600 ate eyo ddagala libeera worth eyo sina ddagala enjaga ebeera worth $2-3 kisegeeza batakola losi wakwata $5 ne bakusala olubuto kisegeera no abakwadde 2,000 nakuwana gama muno ogenda wejanjabe kwezo sente kisegeera ate nga kulinyisiza n'ennyonyi. Wonder Boy UG I sign out. Ngenda kuba nkuletera updates zonna ezifa ku maama wa Kasumba Juma nako olwaleero ne Maama Fiina zonna tugenda kuba tubibaleetera wano ku Wonder Boy UG. Just stay tuned, subscribe nga wano woka ofuna information efaanana we bati tewali walala wogenda ofuna information we bati fe to making sure ntino tutukira ddala to the end of the story paka we tulifuna Kasumba Juma paka we bali tugamba ntino bamusibye bwa myaka 2 paka we bali tugamba muno Kasumba Juma bamutadde nafe bwe tugenda okola ki okumuvaako. Wonder Boy UG I sign out.
era yatidwa. Omwana ono yasalibwa kwa kalaba era yatidwa. Omwana ono yayitimuka nnyo ku mikutu gye mugatta abantu, era tutwala okusaasira kwaffe eri maama w'omwana ono Kasumba Juma. Omubiri oba omwoyo gw'omwana ono Omukama agulamuze ekisa. Kino kikuwa kyakuyiga ki? Omwana ono enjaga eyo yagiyisa ku kisaawe, naye singa waaliwo protection oba security ey'amaanyi ku kisaawe ky'e Uganda, omwana ono yali ajja kukwatibwa n'enjaga eyo. Era oluusi teyandituuse nayo Saudi Arabia, oluusi teyanditiddwa. Ku kisaawe okwo nkusaba ompulirize bulungi wano, ebiseera ebisinga enjaga etegebwa abantu ne bagitwala mu butamanya. Mbuuza batya? Enjaga esobola okutambuzibwa mu just a mere pen, just ka pen. Oli nagamba nkwatiraako wano naye nga nkuwadde enjaga. Enjaga esobola okutambuzibwa mu lugoye katugeze obanga akaleesu. Enjaga esobola okutambuliramu. Enjaga esobola okutambulira mu nkoofiira. Enjaga esobola okutambulira Ndala Juma. Abantu bakoze ekisoboka aba TikTok bakoledde n'omulimu. Badija bonna bakoze omuteri muntu atakoze mulimu. Abaana b'e Saudi banoonyeza Juma. Juma. Ate wagenze Juma. Tewali muntu atakoze kuno. Tewali muntu atakoze. Tewali muntu basebo ne banyaba atakoze. Senga kyabadde Uganda, senga kyawedde dda. Senga kibaddewa, senga naye ekyo kiyingiramu ekintu kibayita enjaga. Ate ng'otwala e Saudi Arabia, China, Indonesia, Philippines, embeera ebambi nnyo. Mikisa egisinga giba gyakufa. Era owidde n'omwami agambye nti mu byonna sijja gamba nti maama Juma emikisa gigikendeere okupulaninga nti omwana we bujja kutya kumakyamulabe. Yes. Omanyiza ejjala nnyo omuntu abeera straight forward n'akunnyonnyola ekituufu okusinga oli akulina. Waliwo omusajja asere tumwawe n'agamba kwesiba lugoye wesibonywere. Ekyo ekiteeta simanyi omwana wo gw'onaddamu mulaba. Baba abantu tebasaaga. Tebasaaga. Bakoze ensi yaabwe bagikoleredde tebaagala agyonoona. Si byangu basebo ne banyabo naye nga tweyanzizza tweyanzeege. Abantu ba TikTok mwenna buli nsi buli asinzira mu kanyomero mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala kunoonyereza. Buli alina kyakoze kati enkya kyekisembayo ekyo kugenda kulaba nti ani yayita Juma. Then bwe tunaamumanya tuuke tugende twekubira enduulu. Naye ati si avunaanibweko ukiraba. Ekyo Jozo ogenda kugira kutwala maama wa Maama Juma. Genda kutwala Maama Juma omuzeeyo. Musogera muzeeyo ku miti. Mbakubuuza Jozo. Maama Juma kankuwe sente zinongere mu capital. Teeka mu capital. Owerera abaana bo. Mukama kusaayogera amaanyi okujjanjaba bano tuyamba. Neyanzeege. Teeka mu ka bizinensi. Otandika okupushinga. Njagala ogume kubanga ffe bingi nnyo ebitukaabizza naye twasangula amaziga. Ekitegeere. Twasangula amaziga. Netuguma netwetandika nga abantu. So mubulamu bw'ensi deni sengeze oyanga. Mubulamu bw'ensi olina embeera gy'otuukamu n'okkiriza nti kino kize which is okay. Kize which is okay. Maama Fiina. Amanya yange. Maama Juma. Tenakadwalira.
Nakaddu Halima. Nakaddu Halima. Omwana ye Juma. Kasumba amanya ga taata yani. Taata wa muzaatu teeka wono gwolina. Nzo okuteeka wono gwo. Keza Rajab. Okay. Ncha tugenda keera kunoonyereza. Genda kadalo kongeremu. Okole. Then wetukubira esimu jantulage wano kati ono wekwasiza. Buli abeerawo nti office bwe tukuyingira nga mugigenda mulabeera office nga mugiyingira muno. Ajako kubira. Ono mwanyiraze mutebi mugenda kubanga muwuliziganya. Kati tusooke tunasooka kutwandikira Saudi Embassy ne ono yandisoose bakuyita. Tujja kusooka kuyinja kuwa gundi so ogende kuyita. Oveyo. Mwami gundi. Ukubitebika mwene namba oyo mwami brother yagenzeko Embassy. Yagenzeyo anti katika kamuwe namba wenze ngije sasoma abadde yangenderayo nambuli ate wasoma n'oba tuwasoma wenyiga buli wa muzenga ne sasoma nga atera ne bana Uganda bakolayo bangi nange nenyiga buli wamu ye brother wako kwati twasoma omugumu brother odala ate kati olwana bulwani wenyiga buli wamu n'oyingirawo mama Juma buli wamu atya omusasoma bakubuziza ebitabo byo wakopa yani erinyari ngirukyamzi ali chams 32 520 Luchamuzi ali brother okateka ko kuboneka Jose kwatozeyo mukyala kwata sente manja meka ate na munaku yafa tuzanyiramu abazanyidde munaku oli munaku yafa muzanya dukiro mukyala nukwagenda ngo muvuga buli oba mwagala gwa ino muvuga zema yanzama Majuma kankuleko wa magenda Majuma genda akole ebisigadde tuli open tufusa ba Uganda ye Maama Fiina gwanzirako ye Maama Fiina kale kale mkwano nze yakole kale mkwano todda mukaba wajja kufuna pressure ojja pressure akagenda atekamu sente ze funa na kalungi alenza mu ekiraga kabakuletera ojja kufuna pressure wejjeeko pressure kiriza ekijja kye kiba kijja yes kijja kye kiba kijja kale mkwano kale bambi mukomeo mugamba mutya the moment yabadde yanna competitive yali mama talekerera mwana we nebo kibaki mbera kweno live nemba bulire encha neggulo thank you bro mbera ku live nemba bulire encha neggulo nti nga tonna kola kintu kirala kyonna Rwanda katonda abakuwadde zadde olikolerere Rwanda oyisa abaana bo mu bizibu Rwanda otekeka abaana bo security Rwanda ofunira abaana b'empeke y'omukisa